aya nsala kiseerako kaffe okwana lubaale za divine leero nze musanyufu nina lalongo nina ensonga gye nzijjukiddemukko etambudde eyiseeko ebbanga. You can share. I can share. I can share. How about if I share ng'omaze okusomesa? N'abatuuliza bandyagadde okumanya kiki ekyo ddala ekindeetera okuba nga ndi excited bwenti kisukka ku kubanga okwewaayo okusomera kukubanga ogenda nga obanga mwana asoma bitabo wano nga bakuzuukusa ku makya bakutwala enkyagye n'ogamba enkuba gyeri because for us nalongo tetwagenda nnyo mu bisulo ng'abaana abamu edde tubadde sikoola naddala mu primary so these times enkuba webadde ng'etonnya n'ogamba kirabika tebagenda kumpita balaba enkuba nnyingi n'ogenda okuwulira bakuzuukusa yimuka weteeketeeke and you feel so bad about it okubanga oyina okubwa enkuba because you have to school naye nzijukira baŋŋambanga ekintu kimu nti omusomi tatya nkuba omusomi tatya nkuba oba onaayagala okufunamu naye ne lubaale kakati naalongo wetumala in future wano nga bajjajjabo bakuteeredde omukisa ng'olya ku ssente z'amagezi go ofuna abakuwaanawaana awo ne bagamba bannange mwebale kusoma bitabo kwegamba ng'olina kino ekintu ky'okola obanga sinakindi si bonna nti basobola okikola nga bw'okikola toyinza kugamba bantu nti nze nno nali saagala nga gendayo era awo those are the times wewewaana n'ogamba mbadde nno mwana mugezi ddala nkuviira ddala mabega nga njagala okusoma naye nga waliwo abateekamu amaanyi okulaba nti tufuuka kye tufuuse olwaleero you don't miss classes ofunye ekyetaagisa okuba ng'ogenda ku ssomero but in the end ate ffe tuddamu kwewaana olwekyo kyetufuuse kyekimu ne ku lubaale naalongo ng'atuluma ng'atusuzwa obubi akwogeza obwama wano nawone otuuka ne times zino z'otuukiramu nga weeyogeza wekka ku myaka emingi gy'oba nagyo oba emito ne bagamba ye omwana w'abandi bambe ng'akedde ottabuka kakati naalongo challenge gye tusanga abaana abawala nti babikoncludingirawo teyayagadde omusajja mufumbo oyo yagadde omusajja omufumbo omanyi kati bano abba abakyala balogerawo tebalina budde kati bambi nga bba abalabi bamusaasira ye omwana w'abanze muto nnyo naye gye bigwera nga these times tukkiriza naalongo olubaale wakolera ekintu oba emisamba wegikikolera olumu nga tokisabye oba nga obadde tokisuubira n'ogamba oba abantu bwe babeera bakuwaanawaana ku bintu ebimu by'oba osobodde okukola weewaana n'ogamba naye tosobola kudda ku mbeera yagamba bandeeta nno saagala akutwala ekiro eno muddya bangabayo bugabi nze simanyi lwaki naalongo oyagala nnyo okuwetanga emmotoka ogivuga eyo ng'okuba indicator genda kuba Africa simatereevu nnyo era sigala ku kkubo kwenkulabira naye kyeŋŋamba nti ebiseera ebisinga tutandika ensonga zino nga tetwagala era n'okwemulugunya kambimukolere kankole bwenti naye kale maama but then afterwards we'll get happy and we'll get excited about it essaawa ya leero tuyinza okuba nga twatandika tetwagala nga batuleeta okukola ensonga but we are here to share knowledge with you kati gwe n'okuba essimu n'ogamba nalongo mwewale kuweereza naye kale sincerely nga gano tegaali magezi go sigamba nti walina plan wenaakola ensonga z'abajjajjange and I get to know this and this mbumbu ntandika okusomesa no plans zaalina ntala nnyo ezo ze baakulemesa and you feel bad about it bajjajjanze nali njagala kino ate si kimwatuukiriza of course bo balaba ekinaabakolera ne bagamba nti no kino kyekigenda okukolera always tuba ne bye twagala kale mbakubiriza nti ekyo olumu kye bagaanye they have their reasons togira
maaso eyo jasanyuka obeere wano nga weesesanga nze and I'm like kyokka bannange naye nga tegali magezi gange to be here. Okay, era nange nyongera okuba nga mbagamba togwamu maanyi right now balina bye bakozesa by'otayagala naye maaso awo ojja kuba obasiima si bwe kiri Nalongo. Nkimanyi waliwo bino ebintu by'obadde okolanga mulimu bye tugamba kambikolere bajjajja sirina kyakola kyokka ng'ekituufu tubyekolera mukole obuteebalira bugenda kukyanga mubenuka amasejjere ekyo kyogerwa mumanyi awula ate ennaku zino ndi bulala mu Luganda simanyi okumanya kigenda kwekolera I don't know but ate kati Nalongo kenneewaddeyo okubanga Oluganda ndwongereramu ddala amaanyi ngenda tutandika okukozesa ebisoko ebyo byetaaga okwerinda tubyerinde ebisoko Nalongo I've shared my moment n'abatuwuliriza baffe era ne mbabulira ensonga lwaki I'm very happy to do kubanga bagenda ne batuzzaamu amaanyi nga batugamba ekituufu mwebale kusomesa ebintu bye mwongerako biina engeri gye bitunyiganyega gye bituyambamu naye nga this is not what we planned for in the first place. Leero oyina ebibyo by'obala but the next few months yaguyinza n'okubeera omwaka ekiriwo nti when it comes ku nsonga z'abakulu it is patience. Yes. Woba toli mugwano gwa patience bannange natukunda bigenda kutamamuko kakati Nalongo Nalubale she's going to share her moment mu budde bwagamba nti ekituufu akutwala ekiro omusiima bukedde. Yes, oyagala musharinge kati basebo ne banyabo tudde katugende ne moment ya Nalongo ja sharinze gye tuli. Okay, katwogere ku nsonga y'ebiro. Akutwala ekiro. Twogere ku akutwala ekiro then. Okay. Let's keep it ku akutwala ekiro. Okay, twogere ku akutwala ekiro. I think I have something to share for. Tugenda kubanga tukomawo n'obubaka bwembadde nteeseteese. Ngenda kubanga tubwogera ku maaso nenga Nalongo sincerely we need to admit nti ebintu bino tegabadde magezi gaffe okutuuka wano essaawa za leero okubanga waliwo abakuba essimu ne bagamba thank you so much for this and this. Tuyinza okuba somehow tutaddemu amaanyi okubanga tetweragajjalidde naye nga we bakubuuza ideally mu ntandikwa ng'otandika okwewaayo eri bajjajjaffe kino wakirina mu birowoozo awo wenyini wengenda okusinziira okubanga nkusabayo ka moments nkimanyi oyina these several moments era ngenda okubanga nkubuuzangako abantu baleme kulowooza nti bino bya bulimba bye tulimu. Okay. Nalongo njagala otuwenga facts ezibaddengawo about you. About me? Exactly. Okay. Abantu bamanyi nti right now tuli mbulumi tusula tutunula but tomorrow wagenda kubeerawo abatuwaana abatuweebaza. Yes, bayinza obutamanya bye twayitamu naye bagenda tuweerabiza biri obulumi. Oyagala mbabuulire bye nayitamu? Buli lunaku tugenda lufunirayo ensonga yayo okusinziira ku mulamwa gwe tubeerako kakati engeri gy'onsanze mu kimood kyange nga vibes ziri waggulu neŋŋamba nti you're also going to share your moment Nalongo nkimanyi oyina nyenja ba. Okay. Okukola ensonga z'abajjajja azina okutuula n'enkola ensonga z'abajjajja that was my will. That was your will. Gye nakola nga ndi musanyufu nnyo nti ngenda kukola ensonga z'abajjajja era nga I'm very determined okubeera nga nkikola era nga sifuddeeyo ani ayogera ki aŋŋamba ki saagala kumanya kubanga Nalongo because they did tell you they are going to give you money. No, Nalongo, it wasn't about that. Okay. Tekyali kwekyo. Nalongo abantu bakola lubaale today because we believe one thing. Nti lubaale agaba. Era mulimu gino emisambwa gye tumanyi nti kensamiridde ogwo nze sigenda kuddamu kubonaabona. Tukulembeza ekyokugamba nti naye bannange embwa zino zinjooze. Ekyo kityamu Nalongo. Nga ndi bwenti ne bwenti naye
kamalirizo wange ejjembe lyange lino maaso ekyo kikyamu bwe ntandika ensonga zino nga nzikola nze muntu akulidde mu background eri humble nyinza okuba mbaddeko mu bantu bano abalina ku ssente and what naye nze nga nze omuntu mbadde nkula humbly like mbeerawo I survive like tusobola okufuna kye tulya tetwewola biki naye nga sigama nti tuli bagagga once in a while munywa soda ng'abaana so okubeera abagagga okubeera omugagga si kye kintu kye nali nkedde enkya nenkirowooza just nti nina kino ekintu ky'omubulago wane nakula abantu baŋŋamba olina obulevu bwa ssente obwo buze nkuze but during my childhood baŋŋambanga nti kino ekintu kye nina kino under the cheek batugamba abantu abalina palms nga zino z'olina abagagga babeera bagagga so okisanga omuntu omugezigezi amanyi ozisoma asobola okuteebereza kakati nakula manyi nja kuba mugagga kati ekyo tekyali kukola lubaala oba butamukola ekyo already I knew nakuba mugagga kubanga nina cheek y'abagagga nina ne palms z'abagagga cheek y'abavu I'm yet to find out ebeera etya mukanda wange tujja kunoonyereza tulabe naye nze baŋŋamba kino kye nina under the cheek kibeera n'abagagga naye ng'ate tebakulimba Nalongo because right now I'm seated with Nalongo Mutaka kakati bweza bajjajja beebale okubeera nga batusoboseza okuba nga ebirooto ebimu tubituukiriza kye njagadde olwaleero tugereko is ensonga eno eyakutwala ekiro omusima bukete kubanga abantu bangi eyo bakola ensonga zino nga balina plans zino ze balina Nalongo and now they are diverting from them balaba nga batumiziddwa mu kkubo ddala lye bata planning nga nako something very new in their lives and what so bawulira nga bali mu kunyigirizibwa absolutely naye one thing is for sure nti empewo zino ezikukwata ne zikutunuza mu kkubo eryo ziba zirina deep plans detailed plans gwe zootoyinza nakuteebereza eri ggwe omuntu so mbasaba stop resisting so much towalira nnyo nga bakuwalula toresistinga nnyo togaana nnyo gaana nga bwolekamu gaana nga bwogezaako ku ekyo kye bakugamba kubanga these guys balaba nnyo mu maaso balaba nnyo ebinaabaawo bamanyi obusobozi bwo right from behind okuva gy'ovudde emabega mu byafaayo byo bamanyi obusobozi bwo so ojja kgenda owalire okusigala nga gwe manager wa kano ka kampuni akasiribiiti ng'ate bo babadde balina a bigger plan ng'obadde ojja kusobola okubeera CEO wa kampani yo yes nga bo kyekirooto kye bakuyinako naye nga you're here very busy okolera mukama wo ono oteekamu kingi nnyo naye nga the end of the day all you get ke kasaala ye keyasalawo nti kogenda okufuna and ate ako kafuna regardless okoze mmeka oba mmeka bagenda kutwongera Nalongo what we are lacking is this self-motivation ey'okugamba nti kansooke mboneebone naye nga mbonaabonera kyange then eventually njagganyirwamu kati ye lubaale ekyo kyakola akutwala ekiro omusiima bukoze eki ye akupushinga to the edge kino ky'obadde ogenda okukola nga weesaliddewo n'akuleetera okukikola nga tosazeewo wazira nga ye yakusaliddewo n'akuvugaavuga and at the end of it all ng'olina kukola ye kyakola ki kyayagala so bingi byensobola okusharinga but as of today ka tusharinge emboozi y'okuzaala Nalongo emboozi y'okuzaala I sat nenjirowoozaako I laughed kubanga ozaala nga teweetegese when I had my firstborn nali seetegese kyokka ng'omuzungu atugamba tweteeketeeke no bajjajja bampa obubaka ne baŋŋamba ntuusiza okuzaala basaagana okusaaga balaba gino emyaka gizaala gino egyo emyaka egizaala gino sha nina okumala okusoma walina okusoma nfuna omulimu guno omulungi osoba okunoonya tuition nfuna omusajja ono omulungi osooka osome akuba embaga tuzimbe amaka gaffe tuzaale
masters was missing because to me masters nga weziliawo maliriza degree na masters soko kole yoko bajaja nasobola obamanya mangu nga nakayingire makerere so nembanga ebya masters namanya bijja kaluba mukola aba degree kaluba olwate masters nengamba fine kastamala degree yange nfuna omulimu kastamala omulimu nfune omusajja ono oba tusooka kuzimba oba asooka kumpasa tukole kimu ku byo emmotoka is an obvious thing nalongo it is part of life ebyo bigere kati ate ogenda kutambula otya ng'olina omulimu nga tolina motoka some of those things are very obvious in life so si bye bituyoddawo n'oplaninga ky'osobola okuplaningira ye emmotoka ye ey'akabenje ekyala naye eno primo president wishi those are obvious. So that was my plan. Kati bwe mmala okuzaala first born wange ne manya nti ekyo kiwedde. Bawadde omwana wammwe ebyo tubimaze. Kati kuza mu hustle. Mama. Oba okyali awo nga weekwatamu ng'owuliramu ki? Another baby. Konze naye bantu mmwe. Kiki kye munjagaza? Kati n'olwo ndumanyira bunyolo nga nabuzaala ngamba okimanyi oli lubuto omanyi alina akakalooza akatono kogwo tekisoboka yayogera mu lunyolo okimanyira olina enda mwana iwe. She laughed in a dream and I was like what? No, it's kogwo nedda kirabika omukulu yandikiika kirabika tekiyinza kuba kituufu but it was true. Kati nga ndi lubuto lulala so nengamba newe kati sina kyakola naye kankole ki kamuzaala nengamba naye bano abasajja bagala kunsinza maki magezi ate gwe wasomako family planning yajjira ki genze ku family funye obukerenda mbumize seriously mbumize omwezi okusooka mbumize omwezi ogwokubiri buno obutuba bumira nga tebalwala si kya bulijjo bw'otuuka mu kali akalwaza it is most likely oteekeddwa okukola ki okulwala naye nze nga sirwala kebeera ku lubuto bannaye nga mweruli nga mweruli nga lwaddala lwa bebi neneraliikiriramu awo ate jjukira mbadde ndumirirako obukerenda so I don't know what it is going to become of the baby biki baŋŋambye oyinza omuzaala nga wa bikugu tekuli mikono tekuli biki kati mpulira tekijja kuba kirungi naye ye namuzaala ali bulungi konzi naye olaba baŋŋamba waliyo family planning y'ekiganda I think I should try that zira kisaaba kati oli mu nsonga z'abakulu ndi mu kintu bandagiridde family planning z'ekiganda nkoze nakola family planning eyasooka naalongo nga bandagiridde nenkikola nenkisiba bulungi nembaako wenjiwanika we baŋŋamba era olwo olubuto nalufuna nga gyebiri gye nabiteeka kale ate neneeraliikirira nti nyinza obutazaala singa mba sibisumuludde gwe kenyini newesumulula gwe kenyini noddamu n'obisumulula kati bwe mmala okuzaala olwo nga baŋŋamba nti wabikola buki wabikola bubi konzoke this time ngenda bikola buki kino kyosookera ddala okulwalirako kino kyekikola wewali ensonga this time nina obikola bulungi I'm very conscious about it oli ready oteeseteese era nga mbikola bulungi kabandagirira ojja kufuna akalira nti ye nakino ekisooka kino nti ye siba ye wanika kati olwebakawo bwenti here comes this man simumanyi yayingira bwati mu nyumba ng'alinga alina kyanoonya nenjagala mubuuzo waayi tukuyambe muki kubanga tuyinza kuyingira mu nyumba ya muntu n'otandika kumagamaga bintu by'otaaterese maama ngenda okulaba ng'alabye ebintu byange binawanise wabikweka waliwo okulaba no
omusajja tabirabye tagenze abisatuludde abimasamasiza ntandise okulajana akalira ku mwanange nasise mukanda ajana olwo lwali lubuto kakati oteekamu amaanyi naye nga golowooza nkoowa nga tokoowa nga abaana b'okumukumu bakooyemuko awo neŋŋenda yagala kwewumuzaamu ng'abakyala ne bankuba empiso ne bankuba empiso bankuba eyasooka mwezi gumu myezi 3 somehow bwe bityo naye nga ne bankuba endala kati bwe ŋŋenda okunkuba ey'okubiri this lady tells me naye ggwe amaaso gaago ng'olinga ali olubuto tinedda tekisoboka konze mbadde ku mpiseera yaweddeko ggulu kati nzize onkuba endala aŋŋamba naye ondabikidde nga ali olubuto anyway nga bw'ogamba nti bakugize kankukube nga nkuba mpiso ya famire ng'ekyo tekiwedde nga short aŋŋenda mpulira bulala noziya biki nga bw'obimanyi bwe bibeera naye neerabika mpiso yekusumbuwa famire kasalo nga ngabamu n'ebintu ebyo bizibuzibu abakyala babikozesa naye bibatawaanya kirabika yeeresa obuzibu naye ngenda okuwulira nga waliwo ekitali kya bulijjo kitandisa otambula mu lubuto kozi ate eyo si mpiso yo nengenda nenneekebeza walayi nga mweruli kati nga kirabika ono yaŋŋambira nti amaaso gange galaga olubuto ekituufu lwalimu kyokka ne bongerako omwana ne bamwongerako empiso yes era nabuuza mikwano gyange abasawo kati what is going to become of the kid nti efuuka vitamin terina buzibu naye nkubulya Nalongo nafuna olubuto nga bankuba empiso so one time bwe natuulako n'abakugu nga twogera ku bintu ebyo actually twasooka ne tubyogerako kakati oyinza oba bino ebintu wali obikola nga amagezi g'abakyala wemubeera nga temwagala kuddizaako baana kumukumu did you sit down and your husband Salongo ne mudiscussinga ku kyokubanga muspacinga ku baana of course twabyogerako nakuwagira ogenda ku family did he yeah he's very supportive Bambi he's very supportive era I remember there was a time lwe nafuna olubuto and ne tuba nga twalwekanasa so when I slept nendoota nga nze kennyini nkwata mu lubuto nensokoolayo olubuto luno nendupakira mu kipayinti ky'amata nempakira mu kipayinti ky'amata nembijjajjayo byonna nembiteeka mu kipayinti ky'amata nenkitwala nenkisuula mu mwala era munnange that is how things happened so munnange oyo ye gwe twakola ekyo twamuzaala naye teyasurvivinga so in the end mwakirowoozako mutya twakirowooza nti maama yali ye atondowadde nti mutandise okubanga olw'okuba nti Salongo yakusapootinga okubanga ogenda ku family no ono gwe twekanasa ye yatuukako ebizibu naye bana basigadde babadde fine nga tubazaala ne babeerawo era bwe twamala oyo wa injection ne tumuzaala awo yaddako yajjabuzi teyalinda kati awo nengenda ne bateekamu akaweta that's much okyakiriko nkugambye anti kati buli omu alina argument ye eddagala lyali lyayitako manyi eddagala eriterekebwa bulungi libeera mu fridge biki kati kirabika walisanga ng'oli yalitereka bubi ne liyitako bakubira mu ddwaliro ki abo basuubire okubeera n'eddagala eritali ddungi bataddemu akantu akaweta ku mukono wano akaweta kajja kukola nga mbeera n'akaweta mpezezza
actually akawetako nakamalayo kaali ka mwaka gumu. Okay. Nenkajjamu kati jjukira baali baŋŋamba nti bw'omala okajjamu no before akaweta ke kasembyeyo waliwo kano ka coil banteekamu ka coil. Nkakoyle n'okakozesa naye. Yeah, banteekamu ka coil era we bali awo abamaristopies biki bwe batyo bakola ku nsonga z'abakyala. Of course bali so concerned mukazi azaala buzaazi, we don't know what's wrong with her. Bataddemu ka coil. This one we are certain. Okay. Weyagadde omanyi buli kimu teri results right now. Ekitegeera. Kati ka coil kabeerayo as long as okakuumye bulungi nga kali hygiene kaloke tekalina buzibu k'osalawo bbanga kiri kamalayo. It can be 5 years, 3 years, n'abalala kaweza ne 10 years. Konzi ekyo kiwedde. Ate tunadda ku olwo. Ngambira ne kakoyiro kati mpeza emyezi 4 ntandika nausea. You're serious about it? Yes. Nausea, njoya, nebaka, nkola biki ninga wa lubuto. Okay. Mpeza emyezi 6 olubuto lutandise okwekyusa munda. Weebuuza bukyati kati bino ebiri ddala byempulira. Naye nga terwekyusa bwekyusa n'okugejja lugezze. Once you think about it, once you caution about it. Kati ntuuka ku myezi 7 ngamba Ssaalongo naye omanyi ndowooza ntandika okunywa emumbu emmenya. Like seriously, you're admitting that you're pregnant? Yes. Mbuziza olwo abakugu bangamba abo bofunye olubuto ng'olina kakoyo lubeeramu kati wano mu kuzaala bakajjamu. So I'm here pregnant with my kakoil with my baby. Era kuzaala balongo koyiro ne baby kakati nga ngenda. Nga ngamba naye naaluwaabwe mbonyeebonye naye kakati nga sinnaba kutandika kubonaabona gwa mumbwa. Kasooke ngende nkonfaminga ebyolubuto byo. Myezi 7 sikaani eba egenda ddulaba buki? Egenda ddulaba bulungi. Of course lwali lugeze. I'm pregnant. Nga n'omwana muwulira yekyusa. Yeah, erina okukonfaminga. Saagala kunywa bimumbwa byesitegeera. So nga ngenda mu sikaani nga bakebera. If you're pregnant. No. Okay, good. I'm doing a scan. I'm doing a scan. Okay. So nga bakola scan ng'omusawo asooka ambuuza kana kantu bakakuteeramu wa nga munnyonnyola nga ngamba ekizibu kye kaliko nti kali displaced katambula. Mwakazanyisa? No, tekalina kubanga toyinza katuukako naye like kaseeseetuka we kali kalina okutuula kaseeseetukamuko. Tekatererawo? Tekaterera. Teyakanywezaawo? No, kanywera naye kaseeseetuka. Eventually. So ne mubuuza ate omwana gwe mpulira. Nangamba omwana gw'owulira ateekeddwa okuba nga keekana akantu kati ye nabaana bw'akawulira wano we kali yawulira nga alina omwana kati aba alina okuwa embeera ez'okulowooza nti olina olubuto. You are in the hospital. Yes. The doctor is telling you. Talabamu mwana mu lubuto. Talabamu mwana mu sikaani. No. Is that for real? Yes. Okay. Nangamba nabaana engeri gye katambula ateekeddwa okuba ye yakawulira ng'omwana kati n'amanya nti alitu. Kati akuweereza signs ez'olubuto. Kati ate luno olubuto okubanga lugejja nabaana kiki kya hormones azikoze anti yalina kyawulira mu uterus. Kati ye bw'aba akiwulira of course olwo olubuto. Kati supplementing afukirira gimusa. Olidde. So nangamba tasobola katereeza kibasobola okukola kajjamu wasooke wa healing then bakazeemu maybe. Konze kale tukajjemu maama nnyabo olwakajjamu olwali lubuto. Natejjukira baŋŋamba nti akakantu bw'okajjamu like when you use family planning otwalamu obudde family eyo okuggwa mu mubiri kati nze kikye neesiga. Kati neegezi ery'okubanga you go in the hospital to confirm.
ekituufu nga bakusalidde amagezi nti woona akagirayo wepaba ng'enywa kwegulu tewakwatanga namu nga just ozireka bulesi ne ziyitawo nkugambye am a very poor goalkeeper naye simanyi naye ndowooza am a good one kubanga nzikwata ne nzinyweza teri empitako era ddala tewaliyo omirabo mingi kaakati bwe bakanzijamu ne manya ti ngenda kutwala at least like 6 months nga sinafuna ki lubuto. Of course waliwo eddagala eryoza mu lubuto biki naye nze sibyagala nnyo kubanga sinayagala kwejjamu nnyo family planning ono. I want to take my time. Nali nkyatekinga time nga ddwe olwo ndulina kati wate olwa ddala olutali luli. Kaakati ekyo nga kiwedde era olwamala odduzaala nenzaalirawo n'olulala seriously naalongo ng'omukyala ali active omanye ekyamuleeta mu bufumbo wabeera si buli omu nti alina n'omukisa ogwo what happens every time you did try to attempt for family ngefailing naye kati gwe nga tukusuubira nti mu kumanya kwo ojja kugamba nti osanga bakama bange tebaagala nkozese family ate nga bo balaga bali so supportive ndoza bali bamanyi nti they can override it ensonga lwaki tebakifangako ndabagamba ekisake mukyala nga wamagenda ku family kagamba the playing the goko naye ng'ate eri be bakimanyi nti kasi nga golooza bali kusaidiyo of course yange ngolooza family yetakola of course tekola actually this takes me to a question. There is one fan of ours yabuuza ekibuuzo nti ali ku family planning, does it affect her? Kati bwe nkozesa kano ka family planning aka okumukono ndooza ke bayita akaweta. I know. Kati bwe nakozesa ako, I think it was my last one. Bwe nakakozesa nembanga nesanga nga nalotanga nnyo ebirooto nga ndi musibe. Kati akawetanga kakulaga gwe wesiba nga ndi musibe ate nze bwe tusibe nali nkirowooza. What did you think? Nti oba waliwo yansiba like nga tolowooza nti oli musibye osibye n'abaana. Ekyo nga si kyendowooza. Okay. Then I realized nti my finances were deteriorating. So mbino nga tuspacinga abaana tusobola no spacinga ebya ssente. Kyalaga kubanga mu kukinnyonnyola afterwards nga byonna bimaze okutereera oli yalaga nti bwe weesiba okuzaala osiba amaanyi g'ekikyala okubeera nga gali productive. Amaanyi g'ekikyala g'osibye okuzaala ate era ge gakuzaalira n'ebirala byonna. So nga twesiba nga tukozesa child spacing okuzaala wano nawali ne child planning n'osooka n'omuplanningira n'omuzimbira ennyumba nyinza okubaako byensibiramu ebyange. Exactly. Kati if it's affecting me, definitely it's going to affect my husband. Yes, of course. Kubanga ffe abali mu busobozi obuzaala. Kati gye biggwera ne twesiba. Ne mwesiba. Kyokka kati laba empisa weekuba ya myaka 2. Egyo emyaka 2 we bibanga ddala ebibyo bitambudde bityo gigenda kutambulira si bulungi. Okay, kitegeeza ffe nga balonde much as this was a personal conversation along with your sharing naffe something very personal, we appreciate that. Naate kituwaddemu ekirala ekyokuyiga wadde nga nze natandise ndi mu vibe zange ez'okwagala osharinga moments ezimu naye nga right now you're proud one. I'm telling you, osooka n'otunuulira product n'ogamba kati ono nali mu planning dewe. Before you look at your product osooka n'owewaana n'ogamba I'm a senior mother. I'm a mother of 10 normal delivery. Kakati ekyo n'okyewaaniramu togenda babulya nti during this 10 occasions I've been resisting. Abantu babeera eno nga bakwebaza banaye webale kuzaala bannange n'osigala ng'ofaanana bw'otyo. Oh my God. So ekyo nga kiri awo then n'otunuulira abaana bennyini nga buli mwana ajja ng'avudde mu katiba kake n'embeera ze
afaanana bulala embeera ze endala eri ogwotunda n'ogamba kale singa saamuzaalira mu private n'alowooza nti baamunkyusiza like buli omu afaanana bubwe and the next thing you're like, oh my god, kimanyi nti twazaala nti ya nga gwolowooza nti no nze nazaalibwa nzeka maybe byatu what bambi tuli batono osobola okukikola gwe neweezaalira famire yiyo n'obeera okay. Kale nno kyenjagadde okubalaga mu kino nti bajjajja bano si buli kye batukozesa mu kifuba nti kiba kibi ebisinga obungi it is for our benefit era ffe tugenda okwewaana at the end of the day bakubuuze katuwana amagezi go galiwa mu bino byonna nga bihappeninga olabe nga amagezi go actually gali mu kuresistinga gali nga mu kuresistinga all the time nga you're resisting this you're resisting that bakugamba otuse lwaki tofumbirwa bagamba owayemu mpa kussa ku ki olaba okyali you're having so much to do n'obutuuka n'obagamba jaja I'm thinking tukikoleko oba mu myaka ng'esatu eyo so okuula oli kati oba okyali awo oli mukuula babeera bakulabirira ne bakunywerayo kuula omusajja n'agira n'akola ebintu differently n'ogamba banna ono omuyaye yavuddewa ajooga laba byeyankoze kyokka naalonga those are the times wokwata this glass champagne and Jamaica bweza bajjajja n'obagamba mwebale kuntegeerera era nyongera obakubiriza tuleke bajjajjaffe batutegeere kubanga they know best bamanya nti nina obusobozi obuzaala all that much weekekkereza ndi wano ndi mu kwekekkereza nesaasira ensonga zino zoowa kati oli bwambuuza how did you manage but I managed kubanga seesangangako nti nemedde mu ddwaliro nti oba omwana nnemye okusindika nti oba yakugozeza nnyo lesandesinga abakyala bambi bonna mbazadde of course embuto zijja n'ebyazo naye ate mbazadde olidde so bajjajja bagenda okuteeka mu mbeera nga bamanyi nti olina obusobozi bwayo gwe ne bwoba toyina bo baba bagikola ki baba bagiina kati I'm suggesting nti ffe ng'abalonde bajjajja nga batuleetedde ekirowoozo kino gwe manya nti bo balina obusobozi bwakyo gwe kyolina okukola kukkiriza unfortunately nga babukulabamu I'm just imagining nalongo nga bakugamba mu budde bwe buti tugenda kuba nga tukwagaza obenga owa service eri abantu baffe wali ogenda kugamba otya kati nze ngenda bagamba ki and the next thing nedda banange sina kyembagi okay you know always tusaba budde oyinza okubeera awo nga bajjajja bakwagaza okukola omulimu gw'oku nnyanja naye nga you don't know kati nga buli lwosaba emirimu gino egirimu okugenda ku nnyanja jangu okuweebwa but you don't know why only to find out nti bajjajjaabo bannyanja baagala obeere ku nnyanja they introduce you to everything nga oli hands on olidde naye gwe you're like every time nze sigenda ku nnyanja bannange wakiri naabeererawo don't be so resistant ogamba wabula bo bakunnuma naye ekyo sigenda kikola naye ate munnange kisinziira kwani gw'oyogererako eriyo bali nga tobanyumiza oba ogenda kikola oba togenda kikola somehow tuzaalira balonga kokola otya kawebuzebuze gino emyaka gya kuzaala ne babakugira ne bakola we bati n'otetenkanya wano ne bakwata wano ng'olubuto lukuteyo okitegeera olowooza luli tewali serious n'ogira wano n'ogira wano ne lukwatayo butereevu obanga atereeza oyongera kwonoona butereevu okakanya nga zikuteyo zigenzo ziwera okitegeera so ensonga ezo tulina okuba nga tusiriikirira naffe ng'abantu nga tetunnanenya bajjajja tetunnabalaba bubi olw'okutukozesa ebyo tuba tetulongoozezzaako abula ekituufu olumu tebakwebuuzaako tebakunnyonnyola bakugamba bugambi we want you to do the spirit ate mulimu abakambwe bali bakama abo bagenda kunnyonnyola ki bali bakama abo it's not like they owe you an explanation they don't owe you an explanation so tuteekeddwa okwebereramu kale banaye tubaagala nnyo katusuubire nti mujja kufunamu ekyokuyiga abaafunyemu ekyokuyiga tubuulire bambi kyoyizeemu era naawe ayina kyolowooza nti bajjajja bakikukkako kikola tubuulireko tusooke tusekemuko tuwangane n'amagezi